Kyekimu ku ebyo wano mu ggwanga ebikulira ku misinde egyayiriiri kyokka ng'okusinziira ku bakulembeze baakyo wabaddewo okusoomoozebwa kwe batamanyira ddala kwe kiyitira ekiviiriddeko nga n'okufiirizibwa mu by'emisolo. Bano wabaddewo ekyokulabirako eky'ekizingazinga ekiri ku nnyanja ya Nalubaale okusingira ddala emabega olw'okubeera mu bbanga nga tekimanyiddwako watuufu w'ekigwa. Christopher Mutumba okuva mu kitongole ekiteekerateekera munisipaali y'e Mukono ategeeza nti enteekateeka eno egendereddwamu okwekenneenya n'okumanya obuvunaanyizibwa obw'abakulembeze b'ekibuga era ng'agamba nti wabaddewo okukkaanya wakati waabwe ne munisipaali y'e Mukono n'ebitundu nga bwe biriraanye okuli ekya Kira Municipal Council, eggombolola y'e Nama, Nakisunga ssaako ne Kyampisi. Engagements zaakolebwa emabegako awo ne balirwana abaffe bonna, that is Kira Municipal Council, Nama Sub County, Nakisunga Sub County ne Kyampisi. Ng'ekigendererwa kwe kuggulawo empenda zino. Tetulina kipya kye tukoze, tuggulawo nzigule zaaliwo n'ebbanga libadde liyise, emyaka gibadde gitambudde era nga bangi tetugimanyi. Kakati mu Bimba Consultants gye baapatanoze buno kibeera kimukakatako okumanya obuvunaanyizibwa bwe butandikira ne bukoma. Meeya wa Goma Division Chansa Humphrey ayogedde ku ntandikwa y'ekirooto kino n'asaba amakolero gonna agali mu Mukono okukwasiza ku bakulembeze. It's give and take. So abantu kugenda kuggulawo ebisulo ebirala, bizinensi endala n'abantu okusala obusazi kinyana mpindi okujja wano bizinensi igenda kweyongera. So omukisa gutomedde Goma. Kyenjala okusaba ge makolero agazimbibwa wano ogajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwo obwa social cooperative responsibility SCCRs. Zituyambeko nti gwe okuzimba wano enkulaakulana yakola ekuleete wano. Ate meeya w'ekibuga Mukono Robert Peter Kabanda agamba nti kati kino kiyambye nnyo okufuna ekifaananyi kya Mukono yonna gy'eyitira ekigenda okubayamba okusobola okusolooza omusolo ate n'okuguza mu bantu olw'enkulaakulana. Tusaba emisolo gibeere nga gijja naye oluusi tubeera eyo ng'eno weri enkulaakulana egenda mu maaso nga tumanyi abantu baagala services tetusobola kuzibawa nga tumaze kutuukayo. Njagala kwebaza olw'enteekateeka eno nti tuvudde ffenna ng'abakulembeze okujja okulaba emirimu gye tutuma abakugu bano gye bakola naffe tusaasire tutegeere okusoomoozebwa kwe bayitamu n'okakasa ensimbi ze tubawa bazite. N'abakulembeze abalala basanyukidde enteekateeka eno. In Mukono municipality, but maybe not knowing where Mukono municipality passes, but this opening of the boundaries really has opened our minds, and now we know that Mukono municipality ends here. Kiriza kati mu planning ya Mukono municipality zinga ajja kubeeramu. Twagala kusaba busaba technicals nti eyebe priority kubanga kafuuse kazinga akakutudde ku Mukono municipality ate nga walizo okulebwayo ebintu eby'omugaso bingi. Kyambadde Shadrack Jesha yakusakidde eggulire lino Crackeye TV amalindirire.